Kale twogera okumanyiriza okusoka kwabyo nawo muyimbi King Saha olunaku lule twogera okubanga tumwanyiriza kekaseera kano era ng'ebiseera abantu ababedo abantu abamalayo abantu abatuufu abantu bonna nga bakoze eki nga baweddeyo so twogera okubaniriza bonna atugenda kutandikira ku ludda luno oluli eno tulina wakiikiridde bukedde era bayita eno byonna mumpirize tuve eno nga tutegeera abantu banamula. Assalamu alaikum. Mwebalibulira amanyi wawala kasozi omusajja w'engabi omuganda wa King Saha mwena mujje nga munaaba tubeerewo nono bafuuse Yes, good evening ladies and gentlemen. This is Rain from Maulan and Rain, the comedy Jangut kigambo kya Hispaniola kitegeeza Black Bear. So Maulan and Rain, the comedy Jangut, tuzze twerekereko mukwano gwaffe Uganda waffe East Africa's vocalist #1. So let's represent to the fullest basore banyabo Maulan and Rain, we is the soul. Atugende ku muganda waffe Madras kulubulidde otula salaamu n'ensanyuka bannange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Lubega Omar Malik Yali Nixon aka Madras, the comedy Gatamilatas Marata Chico. When I talk the Gatamilatas, when I tegeeza abasomako yefe wete kwe wananga ndiwa. Yeah, radio namwe wananga ndiwa. Ladies and gentlemen, kitiibwa kyamaanyi nnyo. Sitera kubeera ku press conferences zonna neya kisa kikakatako. Fighter waffe, Muganda waffe, from zero to hero. Ndowoozi kale gwananga n'okujja ku show yaffe. Kitukwatako ffenna. King Saha, one love bro. Yeah. Thank you so much. Bobby Lash from the HB2C, Ragamuffin Choir, era nga ndi wano ku lunaku lwa King, ate tulabe nga tukitwala ku next level, naye nga kyolina omanya mujje mulabe omuyimbi. Yama. Zabambita Julio from the Great B2C, era nga ndi musanyufu nnyo okubanga ndine King lunaku lwa leero ku press conference. Amanya gange nze Mr. Lee okuva B2C, era nga nange ensonga gye ndi wano banyera Kings Love nga munaana tuli wano mu Africana fenga ba B2C nekitukakatako kubanga tuli bafaanyi ba King Saha ate tuli baganda be ate tumwagalanya bwe tuli wano. Neyanziza amanya nze mugenyi Isa nga tuli wano nga CEO wa SNK Events nga ffe bateesa abakulu abashenyo era nga 8 December mpozi tubasuubiza best production stage n'amataala tukozesa Steve G the best omuyimbi twakiriziganya omulundi guno omwaka guno tukole King Saha because bw'otunuulira the best vocalist artist in Uganda today kyogera si magamaga ate era yasindika yekutte abateesiteesa abaliko yasindika eyo ateesiteesa abakulembeddemu pozi obayo mwanazambala ekirala kyagala okumanya tujja bikubuuza mpolampola tugende mpolampola zakai tujja bikubuuza mpolampola. Yes, kakitegeeza nti omukolo gutandikirira olw'okuba twagala tukwata essemo nayogenda kuna abali eyo nga bibesere fayina tubakunga mujje muwagire omwana waffe Mansur Semanda nga tefayina tuwagira Mansur Semanda omwana owaffe era kitukakatako okulaba nga shoye etunda ebeera sold out nga BBS tugenda kulanga show eno nga tetwerekereza n'ekirala Dana, you know how we do it.
tebo tugenda kuziyamba okuyamba mu kintu kino tebo tuzitunde tulina amasponsa baffe tumanyi abalina obusobozi era abagala music omulungi ng'ogwo tujja kukolagana ne Dana tulabe nga tables at least issue ya table eggwawo by the end of this month zonna zibeere sold out n'ebirango tugenda bikuwa whatever zonna backup stories zonna tugenda kuzikola okufuba okulaba nga show ya King Saha ebeera sold out. Thank you so much. Tewali kyamanyi kyetusobola kukola nga BBS wabula okulaba nga show ebeera successful kuba naffe twali twagala kuswala era nkusaba King Saha ojja okyaleko n'embuga nga tonaba kugenda mu show yo kyankizo jangu okyaleko embuga tulabe nga tugenda mu maaso fe weetuli we are here to support you. Thank you so much. Netusazeewo ekisaayiso kekigiramu bwekiti King Saha asooka ayitewo era bwebwebwepuroguramu yasayeddako tebayita kikitya genda gikolera wano oba otegeera kitegeeza eyo na BBS efayinakiyimbi ono bwe tukyali tuti oba otegeera omuyimbi kyayitamu nga kikulu BBS bannange weeri mu mbeera yonna okubanga ekyonakuta ebizindaala ebyo tebijja kumalako naye nga kale twongera okwebaliza. Yes, basabajjabo on behalf of Maulana and Greg tumanyi tuli basasage tuli mekete tuli jasabigu tuli mpologoma so twasazeewo tuwugule ne King Saha, ladies and gentlemen, tubona tukubidde engali z'amaanyi etuzefuuka bakomedians bangi bagenda kuwerekerako King Saha, dramatist bangi bagenda kuwerekerako King Saha, so tuli ready and steady twatandise n'okukola rehearsal. So ladies and gentlemen, muggweeyo tulage King Saha love nabwe byaba mukola rehearsal bali bayibajja buzira muliwawo atuli hasi so lwakuba embeera ekyankalanye mukodana wazzeemu okukola naye ensonga zonna buli omu akumye munne ndowooza nga bwagambye Maulana Greg tugenda kujja King Saha tubaddemu ebbanga lyonna katisobola muvaamu mu kaseera kanene twerimu naye era eyakoze ekifaananyi ajja kwongerako ebiseera ebyo bamuzaakayo ebiseera ebyo muzaakayo ejo zijja baana extra mufune engeri gye mukafumitamu ebbanga lisasudde so balembe basaba namawulire mukoze omuntu w'amaanyi okukwata aki wa Uganda nemusa ku top kyekintu kyakumubiri babbeeyi ne batuule era abeebaza kyonna kyonna kyemukoze nebebaza ne balabakola ku media mukoze kintu kyamaanyi okulaga Uganda nti tusobola ebintu bingi nnyo katujja nga isewe back abantu abalina information etegeera nti omuntu akole ki music wagundi amutunda wa music wagundi akole ki promota yeetaagaani naye oba media eno zemuze n'amasimu abule kamera zemukutte ati omuntu asobola otegeera nti nkwala ki nkola ki nsuubula ki nteekawa so tujja kukolaga omutima ogwo basaba tugende nako mu maaso tugenda okujja nako ne Maulana Greg tuwagere King Saha nga 8 Desemba abagagga kwagalana bakugeyaŋŋana kati bampi kuwalanagana zambala olw'okuba ndi mumpi munno kati onsinga ddoboozi. Ladies and gentlemen, okusookera ddala ngenda twala okwebaza kwengeri eri basaponsers buli wetuba n'ekivundo muvaayo ne mutuwa ku ssente banaye mukama bulungi mwebali nnyo banange nokutetegereke endongo sinyangu byakutegeka naye otufuna abatuvujirira ku nsimbi mwebali nnyo yasinyi kwebaza okwewaayo okkiriza muganda wange Abitex. Thank you so much. Tata wange omulungi mukulu wange yali mukadde waffe Matovu gwani okujja otuula wano kitegeeze n'endongo nnene big events B2C Maulana Greg wena bali wanira kazini ba media house bambi mwabatuwanika era mwabatusuula naye amanyi ge muteeka buli we tubayita ne mujja ne mwerekereza otulo twammwe si tumukola ku mulimu
wabula mwandigambye yakubijja bonna ere muyiwe ne mujja mwebalenyo mwebalendala Allah wekimusiga okwagala. Ladies and gentlemen, King Saha nze kola olunaku sigera balimba nti nakola olw'ensonga nkole ki nga kabaka waali togere ki kabaka waali oyogera no kyensaba Yasin wana wantu walungi nnyo Afrikana nnungi nnyo naye nfunda nnyo ku King Saha kyenjogerako kyensaba tugule tikiti nga mukyali kuba eno show eri already sold out buli gwotuukako agamba nzigenda wa Saha kuba tugenda kola kibayita omuyimbi waliwo aboogezi b'ennyimba ne babawo akatontomi nayo kibayita omuyimbi twakoze oluyimba era ndowooza twakoze oluyimba ne Saha omanyi yes Rain ayimba era yefulamu ayimba naye nze nyimba badulati nyimba era wenasemba okubeera wali nayimba erisho yomuyimba okugesinza kwongera nayimba abantu bonna bali baze musho ne bayimuka ne bagenda twakoze oluyimba oluyita amalala nekisa twalinaye Canada wale kibe tubadde Canada naye sesoma yitubadde Canada oluyimba oluyita amalala ono mwana yadda amalala lulimu olulingala oluyimba natuusa okuyiba tujja lubakulamu akapiira tetusuulula kati Thank you so very much. Banayimbala tubakola wena ojje tugere ku Afrikana nga munana Desemba tulaba obuyimbi waffe tunyumirwa endogo ya King Saha yekka asaasinze era ffe commentators tujja kuyita omuyisi just tutule tunyumirwa endogo eyazagereze mukama z'omukisa. Okay. Award them up on the dancer for me. Oye kabako Kale kabako gabo basaba ne banyawo mwebalenge omukisa guno ddala ne mukuliza mbali B2C soldiers kutumanye bulungi tetukolagana na bintu bitakolaganika nabyo ebintu byetukolagana byolaba na B2C mweri manya bya ddala kwa bingi byekolagana tubirimu linyo bamuyo tusinga omanya kyakuyimba n'okukkiririzaamu kintu abantu balina okukkiririzaamu oba abantu kyebakkiririzaamu King Saha y'omu ku bayimbi abali proven wano mu Uganda kati yeetaaga kubuuza kintu kyonna era nga buli kyayogera nga kya music owuliriza buwuliriza so naffe twesimbye okuba mukisa okuba n'abantu ngabo mu kaya yaffe ate mikwano gyaffe yatusookako mu maaso nga tukola biddeko bingi ate atwagala nnyo yakyogerako n'ennaku ezo nti ate music gwawuliriza wa B2C bw'abanga awuliriza wa B2C omanya ate kirala B2C bakambwe sibatiza nnyo olunaku olwo ffe wetuli tulforce tugenda kuyimba kwawukanako kumadula tagenda otuula tugenda kubayimbiramu ate naffe tutule tuwulire King Saha tuyimbiremu olunaku oluteri kirala ku B2C kalenda okujjako King Saha. King Saha okimanyi tukwagala nnyo etano waffe era wetutuuka bali kusaawa eri byonna bwetuba tusazeewo bikola ku stage okwo tulina plan zaffe zetugenda bagamba eyo tuba tusazeewo ku olwo nga tukwataganya tusalawo mujja biraba abanya neddoboozi misitali King mpozi abatulaba kyenjagala okubategeeza nti abayimbi mikwano gyaffe bangi naye King Saha mukwano gaffe nnyo akimanyi nti ate tuyitewo ne tulyamu ffenna ate nayitako newaka ne tulya kamuwogo so tuli basanyufu nnyo nga 8 December bambi mujje tuwagire King Saha bannayuganda mwenna abanyumirwa music awooma nga oba ovuga mu motokayo n'oteekamu akayimba onyumirwa nnyo ng'otambula so tuli basanyufu nnyo kubanga tuli ekitundu nnyo ku King Saha olwo olunaku era nga tweyanziza nnyo bale basawo ne banyawo
tusanyusa okubalaba ndi omu kubasanyusa okubalaba naye kati tuli ku ggwanga mujje mu biseera ebyo kubanga mujje mu biseera ebyo so tuyita buli tukoowola buli muntu oba omanyi kyagala ku music jangu olabe omuyimbi ayimba man olikyali waffe nnyo ate era okimanyi tukwagala mwezi era ne wetuli ewaka tulina ebintu byetwebuulira ebisukka ku music byetukola ki byetujja okuba nabo byetujja okuba bigamu ate tomanya nabo bijja okukola ki okubayamba so ebisinga banaye babyogedde naye nga twongera okwebaza bannamawulire munnamwe batujja twebaza TV zonna one love and respect ngene maaso bo bali kwagala Uganda music big up on this kuluzambali na aba TV bana aba social media na kona abajona ebayimbi bannaffe nina omukisa munene nnyo okubeera ku zaani abeerawo kubanga abaana ab'amaanyi bonna bwe bali wano olwekyo nsabise nnyo okuba nti musajja wange King Saha ategeze ekigulu kye nga 8 Desemba wano wennyini bujje bangi tumuwagire era nze nenyumiriza nnyo bayimbi ab'ekikula kino bitusi n'abagole lwaki lwa mpisa bane empisa kintu kyamaanyi kubanga ono bwagamba nti ebiseera ebyo ajjukira gyava naye fe abasinga tetwagala kwogera gye tukola gyetutwala tosobola kwerabira nyomba n'olowooza nti gyogenda olabayo. That's why olaba bano abagamba embeera y'obudde baga enteebereza y'obudde tenkuba ejja kutonya omusana nkyagigwaka okitegeera kati kitegeeza tomanyi gyokola ki gyolaga naye mabega ebiseera ebyo good memories ojjukira gyokola ki neyakulaga keynote kyobayimba bwoti oteeka omujjukira kuba wano wooli wandituuseewo senga teyakukwatako n'olwekyo ekintu ekyo nekikubireko mu ngalo enfunze bambala omukisa guno njogereko ku music industry mulimu abantu abegyekiiseemu naye nga bo baagala kulyamu buli batya kutegeka bimpulu kukola ntalo mulwanira ki nti nze nsinga ani agambye nti kosinga namba abategezi sinebapromota mutegeke festivals abayimbi bangi abayimbi 10 mwemukolebaza nago 2 nambole bamutwe endonga ekaabe era sikugamba kumatoba abaana ne Saha ate bitusi eyombanani leeta ntalo tetupromoting music. This is very serious. Owulidde tetukopa bintu bibi tukope ebirungi kati nga bannaffe mu Africa Nigeria lwaki bali waggulu kukolagana ye nenkolagana mukikubireko sibakakabukati naye mbabuulira yeki tutambudde twogera nabo kukolagana kyekisooka bw'oba omanye ekintu naawe akyagala okimanyi toyumba buyumbi jangu ogambe King Saha tiwakiro okikola otya tajja kuga nti omumanyira engeri atuoki gyokoze akuyambe kuyambagana n'abasuubuzi bayinza n'ebino ebya kuteeka ro Swahili kyagamba ro mbaya kibi olidde tubeere bakkakkamu ensi tegulwa olidde n'olwekyo tuyita muyisi nerekawo olumugulo saagala kulandaganya siri politician neneyanziza nnyo okubira abantu mwenna abatulabeeyo empapula z'amawulire nga 8 Desemba ebiseera ebyo King Saha show mujje tumuwagire mwebale nnyo Musaba message yo kwenye kwa message.
Mukulu message sabakula tusanyise nnyo okulaba laba omuntu avudde ku katebe n'akuwa ekifo ekyo message kwongereganiza ekiba message asigalewo message weyagale mukuwotudde tukulanga kati kujjajja ng'oyamba abaana bano okula nga bulaba ayatabyewakana eyamba abaana bano okula pejimaliriza naki kusongera ddala nenjogera nebaza nnyo nembatolera ku salaamu amatullahi taala barakatu mwenna amannya gange nze okimanyi webogera ku products za Saha amuhi ndi wano era mumukubire ku ngalo omwana era webogera ku bantu abali Saha mbadde naye mwana kanataka mwali nzize wano olw'ensonga nyingi naye ngenda kwogera ku nsonga yange nganze nange nyingiramu Saha mwana ilimu olunaku lumu nga nina omukolo gwange temulaba ekibi munjagalamu ekiddi omwani atunga obubale olumba Saha sokera ddala okwebaza mukyala wange antumye naŋŋamba weebale kujja ku mukolo weebale kutuyingiza ono era nyingiza ne mu kidaala neno naye mukyala era mwogedde ku k'empisa nga empisa naziika ku Saha nina ezange naye nina endala zennakopewa Saha nakopamuko era sebo olabanga mpitawo ng'ongamba mbuwaye ku mawu ompitanga n'ongamba nkoleki nkubebaza nnyo abamindia mwebale nnyo mwebalire ddala z'olunaku nga nnaku z'omwezi nga 8 n'ennaku endala eziddako mwendi yakubakuba omubali another problem. Have a microphone. I'm here on behalf of Yasinke. Sorry, olwaleero ntudde wano kubamunange Yasinke Secretary General w'abapromota mu Uganda yonna ayagatta ekibiina kya Tupa abiti kisatira kusituka ate asituka eri omuntu oyo w'empisa atali wampisa ekimutuukako abagenda kukiraba olwaleero nzize ku concert ya King Saha njogera on behalf of my mukwano gwange Yasinke ategese concert eno abatamanyi Yasinke ye promoter omupiira aleesa amaanyi mu music industry. Yasinke yani eyategeka kyalemba mujjukira bulungi ye Busaabala tayagala nnyo lutaala ono baba Maulana Grade watubeereyo mu undercover ensonga lwaki ansingisega pulezidenti we mubeererewo yeyategeka kabisi kandagala David Butalo gwe twatandika naye amasaza aga 2015 getwaggalamu enambole tugalawo nambole ntegeeza ki nti promota ayagala kyakola tayagala nnyo sente nga wadde azaagala asinga kukulembeza nnyo ekintu kyakutteko era omuntu omulunzi abeera nga Yasinke omanya ddiro otegeka ekivulu okitegeseewa okikoze ne baani era ensonga lwaki tumulabawo wano naye abateekeddwa okubeerawo abakugu n'abatanzi fesiya n'abatanzi nalumbi wa kuno bw'omulaba nga waali zambaali nga waali omanya nti abantu bagenda kugira wejogerera tables nategeddeko konti basigaddewo ngale kyekigambo ekituufu kuseebwa n'oku afrikana nga 8 King Saha bakutadde abantu bafunda kyekigambo ekituufu naye tewali kyakukola abanaafrika banagenda awalala concert eno tugenda kulaba concert ndowooza concert ziri 2 ebiseera ebyo mu Zaakayo concert ya Zaakayo yali yakubaawo naye olwokuba abapromota abakiri emabega baali bakibogwe concert eyo netugibuuka katugenda kufuna concert 2 ebiseera ebyo mu Zaakayo tukubire mu ngalo ekigambo ekituufu King Saha y'omu ku bayimbi be tulina abatono abayimba twasobola okuyimba kapeera concert neggo nga tuli bidongo n'ogenda ekanga
omatike era ennaku z'omwezi gwa 8 abantu abayimbanga King Saha mu Uganda wano batono sijja kwogera mannya kubanga konsati ya King Saha naye kyendagala okubabuulira nti konsati eno egenda kubeera yabyafaayo yasiinike kyemumanyiko nti Tata Rose ayagala byo erinnya okusinga kyakola obufunze engeri gye siri mwogezi wa mukolo ngenda kuba obulunga mbagamba nti nga 8 ebiseera ebyo musaakayo konsati ya mirundi 2 yakola posta yakola ensobi zaakaya akali bagenda kuwulira bagamba engeri ekindi konsati ya King Saha esitokesa King Saha saagala kugendako show ndala yonna ate abantu bagambe nti ate empuka ga kugongotalasaaobankozesobi King Saha nga 8 tubeere wano n'etiketi zigwawo lwabuwomi ndi wano lwakuba talina disipulini abatalina disipulini bamaliriza ne badda mu bwengo oyogera tusembayo bwomala obize nabo King Saha katonanyiza abaali yesaisinaawali wabiseko nkwegayidde okushwera King Saha nyimbira akayimba kali omuli magumba kabako tokeerabira taata akanyimbira akayimba alambira akali mu magumba kabako olamusiza nja kusooka kugamba nti Mukama mulungi ekiseera kyonna twebaza Katonda olw'olunaku luno era bwetuba tujjukira bulungi nsaba Katonda shene ebeere successful kubanga mu kugiranga nze nakulembera kirangeresooka nze nakikuba nga 8 naye nga 8 tali wala alabika akoze eki atuuse nze nno Saha mwagala ng'omuntu ti ampa respect buli bankubira ampa respect kyakubiri bwe mukubira nga nina kyenjagala takalubiriza kyakusatu mukwano gwa mutabani wange Katende era ndowooza bwabadde Canada ayanguyisiza bulungi nalabye nga mukyakala nnyo eyo Katende tabinkolera Katende ze tabinkolera naye ono bwe yagenze nalabye bulala wetwagenze nawe wabadde nkana Uganda wamwe n'olwekyo naye bwe mukubira Saha waliwo abayimbi banayimbi muyimbi abayimbi nga bwomukubira oyinza okubanga omunoonya nakumuwa mulimu kubanga nze olumu abantu bantuukirako nga baagala abalala kati n'onoonya omuntu wiiki namba nga takwata simu yo agakakuddire gundi nagamba akyebase n'onoonya kati n'emirimu gy'abantu egya festing season naye nina abayimbi bennoonya okuba amasimu n'okwera abantu mukakumi ate nga abantu balowooza nti oli omukulu mu industry oyambibwa okola ki naye Saha nkuba essimu ye omulundi gumu n'agikwatirawo n'awuliriza kyeŋŋamba baba wakukikola n'akikola ki n'akikola sebo nsaba ogende bwotyo olwo bonna obali kubana mpisa kyakubiri nze mu bayimbi abamu abansingira okuyimba mu kifo ky'omugenzi radio nze nazaawo Saha ebiyimbi naye bamwe muno bayimba n'ogamba waawo omusajja akoze eki alina eddoboozi kyonjo nnyo teririmu kasaaniko konna so towange gendera awo yiya bwe yiya takola ki mbutanywa njaga kakati awo eyo sijagendayo naye omanyi bwobanga oyagala okwagala omuntu n'olonda ebyo ebirungi byalina bwebyoba otunuulira wabaawo ebirala byalina ebyo bibeere biki bibeere bibengaye etunuulira omuntu ebirungi byalina neesiba ku ebyo ebyo ebirala oba muddugavu tebikwatako bayatya ebyo bibyeera amanyi yesootingere Katonda we Uganda mujje muwagire Saha kubanga agwanira okuwagirwa kimugwana
abayimbi bwe bali bangi bwita abayimbi tuli bangi nnyo naye ate abayimbi batono abayimbi bangi naye ate abayimbi baki ate abayimbi aba batono Saha kwali bakensa abannayuganda mujje muwagire Saha babeeranga ne bakafeero kafeero we yafiiranga temukyagenda mu shows we yafa ne mutijja nnyo nga bwe mbadde mumwagala abutunaawo mulaga nti mwali mukola ki naye we yafiiranga ate nga muvuma tamiiro muvuma biki temukyamuwagira depressions ezo zeyafunanga oluuzi ezamutwalanga okutamiira so abayimbi abalungi bano kababeere ba Michael Jackson bandi bagendanga mu depressions ezo olwa pressure ne bafunanga from abantu so bwe muba mumulaze laavu ne mujja ne mumuwagira ebyo eddagala lye muba mukoze eki etwa tumuwadde kubanga abayimbi obeera obaani musimu yo mulimu oluyimba meaning obuyimbi abayimbi tubaagala n'ennyimba tuzikola ki ate abasawo bagamba eyo therapy kulyowuliriza oluyimba lw'omuntu obwongo buwona ono omusawo dokita ali qualified ayimba n'okola ki n'obona so n'olwekyo omusawo nga bwe mutuwagidde ffe baffe mutuwagidde ze sitoma mumpagidde nga bwe mutuwagidde nabano mubakole ki bawagire so alina kusingako awo bwe nabanga okaana Saha nja kuwaana nnyo ebijja kugwayo naye sebo okusooka mbuyozayoza kubanga olwedde obuli muwanguzi era nebaza mwanya bitekisisemo webali kujja kuwagira on behalf of Yasinke omutwalo gumu kale nsaba nkuyite yogereko eri bannamawulire era nsaba bakubira akalulu n'obugale by'amaanyi tiimu Saha ndowooza kimala ekyo mwongere nga bwe musamba n'ettaka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akapenda basoma kakuba Allah. Amazima. Kubanga tusaba ebintu bingi ne munana yennyini etuuke naffe ffennyini tube balamu kuba munana weetubanga tetuli balamu bibeera birala. Mbebaza nnyo baganda bange mwenna media houses bayimbi bannange papa mzee Matofu B2C Reini Maura na Chiko Madrati bambi Chiko Musa asinira obulwadde bange jamani Euroform Bukedde BBS NBS twina NTV twina Osanyuka twina osigenda kwogera bingi kubanga ebisinga obungi babyogedde babibaziza nze kyenebaza bayimbi bannange bukeera kubanga press conference badde yakumakya kuva ku ssaawa 4 naye muyimbi munno okulaga nti ku ssaawa 4 waali bululu kintu kyamaanyi nnyo kubafuula bwe batuyita ku embasi ng'ogenda Bulaaya naye ku ssaawa 4 nga zikkawibiriza ate ng'ogenda so mbebaza nnyo baganda bange mwe bale kubaawo mwenna mu kitiibwa kyammwe buli omu muwa ekitiibwa bayimbi bannange olitajjaga nakkuba akaama ninda nkwevumire ku TV olitajja nagamba nti Saha yabadde eyo nayogera bwate sirina muze kwogera ku bantu yadde embeera n'abogera ku bantu tiba tebinkwatako oluusi baganda bange mwebale nnyo abantu bakunga kujja kulonkiya biseera ebyo nebaza omwami Yasini wamponya abaali bannamuzalamuza zijja kujja enkya zirinde omwaka ogujja zirinde wiiki ejja omusajja ne bankwata ne banfuula omwana omuto ne bandiisabisa olwange naye Yasini webale kulijja nange omulimu gwamufe oguzzaamu amaanyi kuba buli lwofuna kwatirako obeeko kyolaga abakasitoma abo nawe osanyuka nogamba nebaza Abitex webale kubaawo ebbanga lyonna mbaddemu ng'oluusi we mbangizeemu onkubirako nogamba ekyo kireke ekyo kulaba oti bingi webale nnyo mwebale kumbeeramu nange siri malayika oluusi ensi entabukako
niyo busimbwe mungubira ne mungamba obeeramu bwe munzize engumiso mwebale nnyo baganda bange mwebale ddala abaana ba Kings Empire tutambudde ffenna mbagala nnyo ebbanga lyonna manager Sam Mukasanayo gongerera ebbanga lyonna tugulubye ffenna ebyendongo eno nebaza buli muntu bajjo naawe nsanze okulaba lonchi egenda kuba biseera ebyo era abawagizi batono nabakubiriza oluwaddemba okuleeta maama osobola okuleeta taata osobola okuleeta jjajja gwakyabalina kuba lonchi ya biseera ebyo tugenda kuba tunyumya emboozi nyingi ezanjenvudde waffe fe abamu tulina engendo gyetuvudde nga bamu bagizannyamu na mizannyo ate ne kunyumira abalala naye nga ate ffe bwe bulamu mwe tutambulidde bwe bulamu mwe tukulidde kwe kusomoozebwa mwe tubadde obulamu tebubadde bwangu naye akayimba kebiseera ebyo kagezaako okutemeratemera mu bimu nebirala bimu naalaba ku lunaku olwo nga muzze abayimbi bangi n'abalala babadde bankubira nga bandaga bajja n'obudde bubakutte bukwasi n'abalala bangi so tulina abantu bangi abaliwo ku lwaffe kwolwo mujje nga obudde bukyali tuddeyo nga obudde bugenze mbalinze mwenna abaagala natubbe ekiraavulaavu tuddeko muzaakayo tumalire mu biseera ebyo eyo yonna tugenda kuba tutuukayo so mbalinze mbaagala nnyo uniform webale kwagala bayimbi munange buli kadde ne mubeerawo ne mutuwagira ne mutubeereramu era naffe abantu tugenda bakonga emifaliso basulenga bwejo eyo gyemifaliso emiwewe era ze nkubuulira abaana b'enamba zaalidde ku mufaliso ogwo era ndowooza nammwe mubaddeyo nga munnengera nze lwaki muwagidde era abantu bonna babuulira mufaliso ebbanga lyonna kubanga bebatubeeredde bwakusuusuuta naye musuusuuta tetulina kampani ezimu tetusuubira nti zitufunamu ngeza telekomu kampani zina tezivaayo erinde wandike propozo weewentule epapula 25 tuli kuddamu omwezi ogujja bambi nammwe temujja katusigaire bana abatwagala nebaza junction mall nzizeyo okwetegeka nakola lihaso obudde busembedde tusingane ku mukolo gwennyini abantu bawulire endongo yennyini mu bayimbi bennyini mikwano gyange gyennyini